amagoba agava mu business kano mukakwotinga ennyo naddala abali mu business kano mukakwatire eddala buli magoba g'ofuna bwe gibeera emitwalo 10 oba miliyoni emu oba emitwalo 10 gyako 30% eyo ye principle tombuuza kitabo kimu nagisoma kuba nsomye bingi ate njikozesa mu businesses zange ez'enjawulo zennyina kuba abatulabe eyo bagamba oyo ayogera bwogezi naye tabikola bino ebintu byenjogerako mbikola bwe bulamu bwange nze okuka buli lunaku olukya ku nsi essaawa 10 ez'ekiro seetaaga alamu nze setting yange eri mu mutwe buli ssaawa 10 ez'ekiro mba nnina okuba nga nze okusa essaawa ezisooka ebbiri zibeera za kwetereza kwesomesa kuba bino ebyogenda mu kirasi n'ensoma ebyo certificate twateeka eri tebikyalina makulu wabula nze kye neeyigiriza era kye nsoma ekyo kye mmanyi nti kye kiyinza okuyamba omuntu omulala 30% ye principle ku buli magoba gonna g'ofuna bw'omala okufuna 30% guno gwe musaayi gwa business guteekwa ogiddamu 30 ku buli 100 ku buli 100 30% gy'ofuna eba erina okudda mu business 70% esigaddewo eyo tujjako 40% omuzungu gyayita emergency fund eyo eteekwa okuvaako nayo n'obaako woogiteeka bwe njogera ebintu bano baŋŋamba ebyo tebiri practical tebisoboka kukola era ne bwogenda mu reality tebisoboka kukola kubanga temulina discipline wali olabyeko omuntu agenda mu jimu ng'ayagala kuzimba bunyama n'akolayo ennaku 3 n'amayisaawo weeks 2 n'alyoka dda kye wazimba kivuddewo n'okomawo mulundi omulala mbw ate oyagala kussaako kanyama there has to be discipline mu bintu bino byonna bye tukola that's why mu kitabo ky'omwami kye bayita Outliers Michael Gladwell kitabo ekyo era Malcolm ekitabo ekyo bwe baba abatulaba bakirabe era bakigule naddala aba entrepreneurs abali mu business ayinamu ekintu kye bayita 10,000 hours nti buli kintu kyonna ky'okola oteekwa okubeera ne discipline dedicating era committing essaawa omutwalo mulamba ng'oyiga ekintu ekyo nga tonnaba kikola omutwalo mulamba nze nga sinajja mu kamera zino okusomesa abantu bino ebintu bino natandika obisoma nga nyina emyaka 18 era ebintu byemmanyi ebintu bino nga sinaba bisomesa nasooka bigezesa n'embikola era services ezaffe ezisinga tuzigabira bwereere abantu tuzibaweera ku bwereere kuba baliyo bagamba asomesa tusobole okugenda mu office atubbe tuleeta sente zo bwereere kuddiza abantu tubalaga ebintu bino bisobola kukola bitya kati 40% eno ng'omaze ogifuna giteeke ku emergency fund bw'omala ogiteeka ku emergency fund eno yabigwa tebiraze recession akubanja mwana akoze atya alwadde n'ebirala kuba ebyo biteekwa okugwawo nga tobiraba ezo ze bayita external factors ezikutataaganya n'otakola bintu byo bulungi nga bw'olina bikola tusigaziza 30% 30% eno sente ezo eziba zisigaddewo ng'omaze okuggyako biri 70% kuno kwolina okujja ebintu ebitonotono ebikuyisa mu bulamu obwa bulijjo kubanga olw'okubanga oli entrepreneur togenda kuyita bwereere teekwa okubeera ng'oyambalako engoye ez'abantu teekwa okubeera ng'osobola okujjawo ebintu bino ebyobulamu obwa bulijjo ne bivaawo oyo 30% muzannyiremu nga bw'okola ki nga bw'oyagala naye nze kyemmanyi entrepreneur 30% eno tagenda kuganya kubeera mwejalabi era tojja kwejalabya olw'ensonga ziba zisigaddewo ntono 30% ogiziza mu business 40% ocreating emergency fund buli muntu yenna ndaba okujjako yateetaga financial planner mu bulamu bw'oteekwa okubeera ne ka 40% mindset ako kalina okubaamu ke kajjawo ebintu n'otatawanya mikwano gyo n'ofuna akazibu ka mitwalo 10 n'okubira Mwami Lukwago n'okubira Idris n'okubira ani bannange nno bankutte bannange mutuka ntomedde ebyo ebintu oteekwa byejjirawo okusobola okusigaza emikwano egy'empeke